Weewala abafere leka nkwanjuli Amconnect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Amconnect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jjangu ku ofiisi zaffe. Amconnect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593686 ne noti 7551559193. Ffe aba Amconnect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Nkwaniriza weebale nnyo weebalire ddala ngoberera genda wansi mu comment section kansubire nti bitambulira ddala bulungi nnyo. Ensonga ezitambulira ddala mu ggwanga nnyingi naye oba oliawo tuvaayo ne tuzoogerako olumu where necessary. Yes, baganda bange basiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Jamal Nakaseke. Ndowooza si bibi okutwaliza awamu bize bibeera waawo. By the way, waliwo ebimu bye twerabira naye lwakuba tubale tukyabyogerako naddala ba media influencers oba media personalities ab'enjawulo, media houses ez'enjawulo muba temukyabyogerako. Ate ggwe alina essimu yaawo ffe tulina obikutegeeza nga olw'omwami eyafa Dr. Agre Kiyingi mwamuvaako ab'amawulire tewali wanneewunya n'okwewunya nti olunaku luggwako ne lukwata olunaku olulala tayiseeko wadde mu mawulire, si lupapula, si TV, si radio. Like kikulaga nti ebiseera ebisinga ndowooza Mungu aba akujjuludde. Era mmwe abali eyo baganda bange obulamu simanyi bwe mubutwala, waliwo abalowooza nti basukkulumu ku bannaabwe naye waliwo ebintu ebimu by'olina okulaba ne weewuunya kuba neewuunya. Kiyinza kitya okubeera nga bukeera ku makya nga temwogedde ku Dr. Agre Kiyingi? Omusajja yayamba Obuganda, omusajja yayamba Church of Uganda, Catholic Church, namirembe n'agiyamba Church gye bayita Katuso eri wansi eri Buziga n'agiyamba, yazimba n'ogizimba, yaweerera abaana, yayita muno internet, that is 2025 yatesooka muno okubeera ng'asaasaanya computer, that is ng'alina company gye bayita Days International. Naye ekyo si kyekyandiise kubanga tayogerwako. Like tubeerawo ne twewuunya n'ogamba ye lwaki. Ensi ebadde erina byeyitamu kitalo nnyo ekya bannaffe Wildlife Center. Omu ku muvuzi waabwe eyafudde Kasese. Kibi nnyo aba ADF bwe balumbye omuzungu n'omukyala we ne babakuba ne babatta ne bookya n'emmotoka. Tukivumirira, kibi nnyo, kibi ddala. Wabula ate nnyina kye nayizeemu, omukyala oyo yabadde wedde omwami yagenze okufa, yabadde amaze omutandikirawo ka bizinesi which ng'asasuddeko millions z'abadde nnya ng'akuzaayo obukadde 6. Bizinesi gy'abadde aguze edduuka ya Goodwill, bizinesi ng'ewulako millions 6. Omulanga ne gugenda eri gavumenti omuntu bw'atyo because of course security ffe tumanyi nti bannayuganda constitution ekikakatako, bannayuganda tulina kukuumibwa n'ebintu byaffe naffe n'obulamu bwaffe. Kati nti gavumenti omukyalo oyo mumulabe mumudduukirire, oba oliawo kisobola okuba nga abeera waddeko. Well and good abatasobola kuzzaawo bulamu naye kikyusaako ku bulamu bwe oli gwe abadde alinamu essuubi kati ate yamaze n'afa. So kiba kirina engeri gye kibalaga mmwe mwenna ekyo kibakwatako. Tuleme kubeera nti ate simanyi yafudde yakoze atya, Wildlife Center ejja kubikwasaganya simanyi. No, gavumenti Ministry of Tourism mukwasaganye omukyalo oyo w'Entebbe musobole okubeera nga mumuyambako. Ensonga zibadde nnyingi. Waliwo muganda wange yadde Lutalo bwe yali embalala, ebimu ku extra concerts ze ng'ali mu kuzikola, yali embalala eyo n'abaako n'ebyayogera. Ne wabaawo abatematemamu ebintu n'ebitambula era kati bye biri ku internet.
Fenno abatunuulizi b'ensonga tulina engeri gye twabirabyemu mu ngeri endala. Ensonga ya David Lutalo ndowooza mpanvu, nja kudda ngibabuulire. Waliwo bannange abamu be tugenda okukwasaganya nabo. Twajogeddeko emabega naye tulabye ng'ewanvuye nnyo, of which ndowooza mulinde round up ya weekly round up gye tukolera ya Sunday tugenda bba tugyogerako. Naye nga ekyo kyazze ne kibeerawo. However, muganda wange oyinza omunenyaamuko akatono naye ate saagala mumusalire nnyo omusango kubanga ndabye social media emutaddeko akazito ak'amaanyi. Yes, byaliwo kati yaleese oluyimba baluyita babongoote, oluyimba lwa ddiini era lwa kusaba lwa gospel, naye ekikulu kya byonna naawe ali eyo omuyimbi oba munnakatemba any artist bw'oba ng'oli eyo, bw'oba ng'oli wa kwogera ku kintu kyogereko, kubanga toli wa kukyogerako tokyogerako. Oba owuliranga ddala kyebikukwatako nga waliwo abayimbi bemmanyi because you have social media platforms, mwina abagoberezi 5,000 plus wonna wonna, naye temwogerangako ku kintu na kimu. Ne bwe bakwata Kyagulanyi mulimu abataayogera. Olunaku lwe bali bakubye Kyagulanyi Arua mulimu abataayogera. Olunaku lwe baasiba Kyagulanyi mulimu abataayogera. Ekiwamba abantu weekiri. Munnamawulire munnaffe bamuyita Sesanga yali akolera ku BBS, tasesemewanga naye yabula, drone yamuwanga. Mulimu abayimbi abatakyogerangako. Ate nga platforms zino oba essimu zino oba kamera zino ze tubeeramu tuba twogera kuyamba, ffenna tuli oppressed. Kati bw'oba ng'osirise busirisi oba olidde mu nsi y'olukwe, baako ne kyogattako nti ekikulu kya byonna tunoonya transition esobola okujja ng'eri peaceful. Kitegeeza ki? Era kinajja kiti ekyo kigenda kujja nga gwe omuyimbi alina numbers, olina million followers, osirise. Gwe munnakatemba ozannya comedy olina 5,000 osirise. Yogera ku ekyo ky'olina okwogeramu kubanga ffe tetulina nnyo batugoberera, naye ndowooza since day one tuvaayo ne tubaako ne kye twogera. So kati bw'obanga osirise busirisi seriously tetumanyi wawoogwa, kati asirise kale sirikira ddala n'okukyogerako tobaako nakyoyogera wadde. Oluyimba lwa David Lutalo yamba lumaze emyaka 12 mu saturation plus. Kati emyaka egyo gyonna gy'ayimbye abadde tayogerangako ku bintu ebyo weebityo, ngera ayimba n'amaliriza. Mulimu abaayimba ne babiyimba ne babivaako n'amanya nti kati nina kukola kino, tetumulumbangako wadde. Okitegeera? Waliwo abayimbi ab'enjawulo abazze bakolaakola ebintu naye nga bakyukakyuka. Naye anyway, ekyo si kyekikulu olwaleero. Waliwo ebintu ebimu nga tulina kubyesonyiwa bwesonyiyi. Wabula ate bw'oba muganda waffe tulina okukugamba. Bw'oba ng'otegeera osobola okutegeera n'ogamba kati abantu amanyi buliwo kati mu abasirise abasinga, era njogera nnyo ku sayidi y'aba artist, that is wa comedy, wa munnakatemba, omuwandiisi, producer, omuyimbi, omutegesi w'ebivulu. Bw'oba ng'oli eyo n'osirika obeera ku ludda lw'abanyigiriza. Ffe be banyigiriza ntegeera, amanyi tulina parties bbiri, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Otegedde? Kati bw'oba ng'osirise kitegeeza oli mu kunyigiriza weegasse ku banyigiriza. Baako ne kyoyogera bw'oba olabye ekikyamu. Oludda oluvuganya gavumenti tetuluyita nti ludda luvuganya, atugamba oludda oluwabula gavumenti. Tuba tetuvuganya, tuba tuwabula. Ffe bye tulaba kuba mulimu abakungu, trust me, mulimu abasajja abakulu abali mu gavumenti ya Mwami Museveni nga gavumenti nga bo tebamanyi kintu kiri, nga ne waba omwetolozza omuluka, mumanyi kye bayita omuluka, parish oba eggombolola oba ekyalo village, tugende ku level eyo ey'ekyalo, nga bw'agenda mu mmotoka ye nga bamukuuma, bwe baggulawo gate bw'afuluma agenda Kampala.
nga talina na kimu kyamanyi kikwatagana ku kyalo kye oba mu luko wagombolola. Kati abantu abo ffe bino bye tukola aba ali ku ssimu ye n'alaba naga bano abaana wano ettaka balitutte lino, ono omusirikale yakoze bw'ati ne bw'ati, ndowooza vidiyo zange mbadde nkola emabega waliwo vidiyo gye twakolawo ne mbagamba essimu eno pulezidenti wange gwenzikiririzaamu era gondoberera yatugamba kamera eno kikulu nnyo. Teeka ettaffaali ku struggle ng'okozesa kino kyenkola. Teeka ettaffaali ku struggle ng'owabula gavumenti. Like waliwo ebintu ebimu nga tayimu esobola okutuuka nekyusa ne bikyukira ddala totally. Naye ate bw'osirika oba olidde mu nsi y'olukwe ng'ekituufu ekikyamu okiraba wali nga kikolebwa naye ate ggwe n'osirika. Kubanga waliwo n'abakungu abamu nga mu mutuufu basobola okuba nga bakola ebintu nga babavumaganya. Oba ntegeerekese nga ebintu ebyo bikolebwa naye nga bambi babavumaganya buvumaganya nga nabo tebamanyi. Kati ate ffe abayitaayita eno ne tubeera ku ground eno nga bwe tujja ne tubyogera mu kamera nga batereeza eyo ogenda owulira mu ministry nga ebintu biteredde. Njagala kubawa example eya International Airport Entebbe gye twaliko. Omwana yavaayo n'akola akatambi akantebe era olaba kati ebintu byatereeratereeramu wadde tebiri ku level gye twagala naye biri waddeko okusinga luli bwe kyali. Nabadde ndaba akatambi akamu aka muganda wange Tamale Mirundi Junior, omukazi omukozi we tukimanyi musajja wa NRM naye alina ekintu kye yayogedde nga kituufu. Yatuuse ku kisaawe ng'ebyuma ebitambula ekiteekakubwako emigugu wano ngo check in nga kyafa ekimu biri bibiri naye ekimu nga kyafa kiri mu katambi ka Junior ekirala nga kikola. Ne basimba layini mu layini ezo nga mulimu ne ba tourist. Tujjukira bulungi nti ebintu ebimu ku bisinga okuyingiza ensimbi mu nsi yaffe muno bya bulambuzi. Naye era yakinnyonnyodde bulungi nti kiki ekikusimbya abantu layini ekyuma ng'okimanyi tekikola mu abasajja bali ku airport naye n'olema okubeera ng'osobola obbagamba amazima bagambe ekimu ekyo tukyakitegeeza tekikola naye mujje wano mu layini tubakolereko mu layini naye n'oteekako ebintu emigugu gy'abantu ne gigwa ne mugirona ne mugisaako ogwokubiri ne gigwa ne mugirona ne gisaako ogwokusatu ne gigwa. So n'alabye muganda wange Tamale Junior era weebale nnyo muganda wange newankubadde tetukkiriziganya mu nzikiriza y'ebyobufuzi nti owagira NRM nze nzikiriza mu bantu abanyigirizibwa naye waliwo ebintu ebimu mulimu abantu ng'abo ba Junior ng'ebintu ebimu byayogera butuufu ng'otunula n'ogamba yes kati ono atuuse ku gulawundi alina kyalabye nga kyalabye bw'akyogerako olw'okuba alina following ne numbers z'Abannayuganda abavubuka emyaka gye tulimu nga ebintu bisobola okukyuka enkya ne kitabeera bwe kityo. Newankubadde twagala ebintu bingi nnyo ebirina okukyuka naye nga tulina kukola tutya? Tosirika. Ekigendero kyaki? Kya butasirika. Tewali nsonga lwaki okera ku makya n'osirika ng'olina ky'olabye mu by'olabye n'okitunuulira butunuulizi n'ogamba after all nze neebaka, after all ndya mvuga emmotoka yange nja kgenda bambuukinge bapeeyo emiliyoni nyimbo banzanye katemba. No, yogera ky'olaba kubanga waliwo ky'otamanyi nti bwe kiba tekikunyigiriza ggwe nga tekikukutte nga kigenda kunyigiriza ajja kuba muzzukulu oba ajja kuba mwana wo oba ajja kuba mwana wa mukwano gwo oba mwana wa muganda wo oba omwana wa jjajjaawo bigenda kuba bitambula bwe bityo. That is ensi yaffe tulina kugitereeza kati lino ettaffaali ly'olina okuteekako ku nsi yo gwe nga ggwe. So baganda bange ekya David Lutalo kiwanvu mukko olw'ensonga waliwo n'abayimbi nga basirise. Waliwo omuyimbi omuyita Yes Oman Rafik oyo producer ate nga muwandiisi era oluyimba lwe yayimba luyita Emirembe naye yasirika. Mulimu omuyimbi omuyita Eddie Kenzo yayimba oluyimba lwe bayita Volongoto, System Volongoto naye yasirika.
System Volongoto mu message era mugende munonye oluyimba lwe bayita System Volongoto. Yayimba n'amala oyimba n'asirika. So muganda wange Lutalo naye nno nze ndi kali esuubula kati Lutalo obeera muganda wange obeera musajja wandiga. Lutalo message gye wabadde ogezaako okwogera yatuuse era ekikulu kya byonna wabadde okubiriza bantu obuteeyawulayawula ng'oli mu kupreachinga kye bayita peace, nti era message eyo bannayuganda baagifunye. Naye bw'oba togigenze deep kugizungulula, ekyaleese bino byonna tewagizunguludde, kulaga oli ku ludda lw'abanyigiriza, oli ku ludda lw'abanyigirizibwa. Gwe muganda wange ndaba ndowooza oba ontegedde, ntegeerekese bulungi. Kati kyabaddemu emirundi ebiri nga waliwo okwawula, kubanga omanyi waliwo constitution waliwo obuwaayiro obumu obulimu ng'olina okwogera, like ng'olina okubaako n'ebyoyogera, eddembe, olina eddembe ly'okwogera, tebiriiko nti oba kiki, because wadde newankubadde mulimu zi drone ziwamba baganda baffe, zina be ziwamba ne zitwala zikola ki, naye like tulina eddembe okwogera. Naye ovaayo n'oyogera n'ogamba nti nze ndi ku ludda olw'abano abanyigirizibwa, oba kati either osirika n'okireka. Era nasanyuse nnyo bwe wavuddeyo n'okola akatambi, alina ye kye yayireze n'agamba bano bayimbi abamanyi abayimbi be bali mu kupika ekintu kye. Namala n'agamba okuyimba kusalewo mugende mu ndongo. Yeetonze, yakoze akatambi n'agamba abakiri emabega byonna endongo kesalewo. So ekya David Lutalo njagala bannayuganda tuyige ekintu kino. Waliwo ekintu kye tutamanyi nti waliwo ekintu ng'ekyokumanya oli ategeeza ki. Tulina oluusi tumanyi okuzimbya ebintu, ne tuzimbya ebintu nga bingi nnyo, ne tubizimbya nga kibadde si kyekyo, naye ne tuzimbulukuse ekintu. Bambi byonna tubyetoloola wadde tumunenya tukola tutya, naye tubeeko n'abaffe. Waliwo abantu be tulina nga baffe, waliwo abantu be tulina ng'omuntu bw'akola ekintu nga mumuwaayo buwi. Kati nammwe baganda bange ba social media influencers, bambi mulimu abantu abamwe ba YouTubers, ba TikTokers, ba Facebook, bambi tubeeko n'abantu be tubikkiririrako bambi nga tubakwata nti oyo waffe, kubanga abantu baseerera. Ayinza oba yaseeredde mu lulimi naye nga tasobyangako, si musajja mubi, abadde ayimba bulungi ebintu bye nga talina wadde obuzibu. Era nga waliwo kimu kye tulina okwewala bannayuganda, nti kati nga oyo ye bizinensi ye, bwakeera ku makya nga bamuwadde miliyoni agende ayimbire aba NRM abayimbira, bwakeera ku makya nga bamuwadde miliyoni ayimbire abanuku abayimbira oba opposition abayimbira. So mbadde mbasaba tubeeko n'abantu betu nga baffe. David Lutalo tumusonyiwe, byonna byabaddewo, yakoze byakoze, oba yayogedde byayogedde, oba bitya oba bitya. Kubanga Lutalo kyemmanyize bano abaana ba wano, abaana b'oku kibanja kino ab'omutimbagano guno, ne bw'oba oleese oluyimba, ne bw'oba otandika okweyogerako ennyinyi, wabula ffe abamu tulina okuva ne tugamba mu butuufu David Lutalo taseererangako. Era waliwo obutambi obumu bwavuddeyo nga Lutalo alina Kyagulanyi mu studio, ng'era Kyagulanyi alinga ye menta wa Lutalo. Waliwo akatambi obumu bwavuddeyo. Kati mulimu abantu abataseererangako ng'ebbanga lyonna babaddewo naye nga bambi tebaseererangako. So tuba tulina basonyiwa busonyiyi ne tukireka, kubanga teyavumye, teyakoze eki, wabula mu kwogera oba oli awo abamu bye mutakkiriziganya nabyo ne mutandika omumuleetera omuliro. No, tuggyewo endowooza eyo, tukole ekintu kye. Kwegamba tubeere ne one love. Waliwo abantu abamu tuleme kuteekamu bukyayi. Waliwo abantu abamu nga butuufu balina nnyo obukyayi mu mbeera emu oba endala. Waliwo omuyimbi bamuyita Shakira. Waliwo abatutte essimu ye.
Mwiyo mumanya ina figa bali abawala abogerwako e Kampala abakola ne bawola. Naye batute essimu ye, mwe abatute essimu nga mutwala essimu eyo ye information gye nnina basuse ne bamusaba millions 100. Essimu eyo tuba mu ssimu zino ze tukwata tutereka like tubaako ne bye tutereka. Oba ntegerekese bulungi nti tutereka ebyama, tuterekamu ebifaananyi, tuterekamu omuntu osobola okuba ekifaananyi ng'oli mu kinaabiro n'okiteeka mu ssimu. Osobola okuba ekifaananyi ng'oli mu buliri n'ekyali ne mukwano gwo oba alaavawo n'okissa mu ssimu. So you know essimu, that's why bagiyita personal phone. Kakati Shakira atugamba abakutte essimu ye bamusabye millions 100 ne bajja ne bayingira obukadde 5 ne bajja ne bayingira millions 2 kati ne batuuka ku millions 10. Shakira n'amala n'awandiika n'agamba ekijja kijje, she is ready to face the consequences. Ntegedde kubanga bamusaba ssente, bwe baba tebamusabye ndowooza bamutiisatiisa bagenda kutya ebifaananyi era balina ebimu bye batandise okutaako. So banauganda tukyalina muwadde ensa kati obbye essimu y'omuyaayi, kati otutte essimu y'oli ate bw'ogitutte otandise kufuna bifaananyi birimu otandise kubita ng'oyagala ssente. Twala essimu, gitwala essimu, tunda essimu, funamu akasente kuba wabbi yakutwala ssente, yakufuna ssente. Okusinga ate buno otandikamu ate njagala millions 10, njagala obukadde 5, njagala biki. Oshegere kati ye n'abagamba she is ready to face the consequences. Talina nnyo kyali awo kyatya tewali. Okitegeera kitegeeza ki? Kitegeeza nti Shakira ndowooza ye nga ye mumalirivu, temugenda mujjamu wadde ekintu. Kitegeedde temujja mujjamu wadde ekintu era ali ku kigambo kye. Tegeerekese. So ge gamu ku mawulire gabadde gatambula, mpozzi agabadde gatambula era amalala ga Dr. Kulthum ne Akram, Engineer Akram. Dr. Kulthum yavaayo n'abagamba mumuviire ku mwami we era omwami amuli mu mutima munda. Eno Uganda giraba edduka. Gwe womalira eddakiika 3 eddakiika 3 nga toli ku online, Uganda ekuleka. Waliwo ekintu ekimu kye neewuunya omuwala oyo bamuyita Rema. Omuwala oyo mutuufu natuuse ku mbeera etuuse okukkiriza nti omuwala mu butuufu oli mubbi. Bw'obanga toli mubbi nga si kyekyo nga muli mu kutujja ku mulamwa. Bw'obanga toli mubbi nga waliwo omulamwa gwe muli mu kutujjako totally. Omanyi wano waliwo diversion nnyingi, ebintu bijja wano mu ggwanga lyaffe Uganda ng'ebintu biri kutudivertinga budiverting. Tulema okuteesa ku mbeera oba kuteesa ku bintu bitwala ggwanga mu maaso. Oli najja from nowhere n'atandika n'aleetawo ekintu bw'ate n'abadde ankwata, simanyi abadde ansigira ejjambiya, simanyi biki, nga bali totally kutudivertinga. So bannayuganda mwegendereze n'ebibooziboozi, kyokkola olumu nzikiriziganya ne Teacher Lumbuye nti waliwo ebintu ebimu nga babyawo tudivertinga bitujja ku mulamwa. Okitegeera. Kale kamberekereze ngenda komamu babulire ku mboozi y'ababaka ba Parliament 5 be bagobye mu Parliament. That is oluvannyuma lwa Honorable Zaake okuyugumya Parliament n'egenda mu lusirika n'ewummulamu ne bamutwala ne mu kakiiko k'ebyempisa. Naye abaffe waliwo ebintu bingi nnyo. Olaba omubaka Zaake bwe yali ng'ali eri n'ayogera mukolo gwe yaliko n'alyoka agamba Honorable Nyamatama n'amugamba n'amunywera n'amugamba nti
talina wadde kyayambi kyakoze. Omubaka oyo agenda mu kakiiko k'empisa, omubaka oyo n'atuuka kubanga paalamenti eyimirira bamunoonyerezeeko era ne bamukuba ne mu paalamenti. Kyokka nga waliwo abakyala abaagenda bali Samwe oba baliira Kaseesa oba baliriddawa, abakyala ne babakwata ne babambula. Abakyala kwegamba paalamenti yayimirira. So abakulembeze kugamba tuvudde ku nnono. Tetukyali ku kyobalaba nti n'omukulembeze wange alina kyawe yabadde n'agamba nti manyi ennaku zino ova ku nnono, asoobera ng'oyogera amazima. Abakulu batandika okugamba omwana omulabye omwana takidde nakutya naye ng'oyogera amazima. So kankomewo mbabulire, nja kubabuliramu emboozi y'ababaka ba paalamenti 5 be baawumuzza n'oludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti nga lukulirwa Mathias Mpuuga, era ne batuuka ku kulemagana kubanga bagala atiisi babeerewo. So byebyo naye ng'ebirala bingi nnyo. Webale eddala ndaba subscribinga, genda mu comment section ndekawo obubaka, webale kulikinga. Nkwagala nnyo muganda wange. Waliwo abantu bwe ndaba ku chat yange, abantu abasinga okundaba be Bungereza, be bali mu America. Webale nnyo kubanga oli mu America, webale nnyo webale ddala kundaba naawe wali e Bungereza, mpozi naye na Uganda n'abalala mwenna mpozi njagala nga buyisaawo kano bannange enamba esinga okundaba temu subscribinze. Lwaki olaba notasubscribinga? Just subscribe, tolina kyovaako muganda wange. Just obeera ongasseeko. Ate tomanya nsobola okugatta mu mikwano gyo, nsobola okugatta mu b'eŋŋanda zo, nsobola okugatta mu baana bo, just kikole bukozi ogambe naye gayika mu subscribing, commentinga osobola okulaba. Lekawo ka message nange neebazaako okugambe nti Jamalu webale tuweereza, Jamalu webale tubuulira ku kiri mu Uganda, webale tubuulira ku kiri saidi eyo. Osobola okuba ng'oli Mbarara, osobola okuba ng'oli Gulu, osobola okuba ng'oli muno mu Kampala. Okitegeera genda mu comment section. Bino ebintu biteekamu nnyo feeling. Okitegeera muganda wange, webale nnyo, webale ddala naye subscribinga kubanga 90% mulaba bulabi temusubscribinga. Basubscribers bennina okitegeera beba ate abatono bambi abalawo kati naye abasinga abandaba temusubscribinze kubanga nze mba nkebera mu chat wansi n'endaba engeri gye bitambula. Bambi mbegayidde musubscribinge. Neyanzenge musajjawo, nze musajjawo Kalyesuubula, musajja wa Kabaka. Nange ndi wano neesunga olunaku Kabaka baalisiima nampita naga musajja wange jangu kukwateko mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.